omuntu anasooka the first winner, by the way, the first winner is getting 500, then anaddako alifuna asatu. First winner agenda kuba akoze ekyo ekyenjawulo. And kati first winner era ne challenge ojagiraba nga yanjawulo nnyo, ojagiraba nga agiwadde obudde ng'agiraza omukwano n'agamba no, yeah, I'm doing this song, I'm doing a challenge, I'm giving it out to the as you know, as love, and shouting it out to Prince Omal, showing to him like, you know, this music and all that. Okitegeera kati wokola challenge eyo n'ogiwa obudde era amazima gino ojja kubanga ogwana mitwalo 5 ago kubanga ogiwadde obudde obugwana 5 ago, then omuntu era munange. Okay, kale omukutu Cruz exclusive kosinzidde okubanga ate otulabira. Allan Cruz gemanya nyongera okwaniza yonna gy'otulabira gy'osinzidde okubanga ate otulabira. Abali mu America, abali e London, abali e Sweden, abali e Australia, abali awo Middle East, Saudi, Qatar, mwenna, abali Dubai, Abu Dhabi, mwenna mbatumiddeko nnyo. Yonna gye musinzidde okubanga mutulabira. Nammwe abali wano e Uganda ewaffe waka wamu ne Kenya, abali South Africa, tata wange ali mawale nkutumiddeko nnyo yonna gy'oli, kansubire ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo, bulungi ddala. Kale olunaku olwaleero tusinzidde wano ku Fusion Auto Spa Munyonyo, we tusinzidde okubanga tugenda kubanga tukuweereza. So olunaku olwaleero njagala ogiwulize bulungi nnyo, gwe TikToker oli wakufuna ku ssente ezitakka wansi wa mitwalo 5. Mpuliriza bulungi nnyo. TikTok olunaku olwaleero oli wakufuna ku ssente ezitakka wansi wa 50, era nga ssente ezo nze nja okubanga ate nzikwasa nze mwennyini. Ogenda kuba okola otya okufuna ku ezo ssente? Sigalawo, ngenda kuba ate nga nkunnyonnyola n'omukulu gwe nno olunaku olwaleero. Tuli proudly powered by Marus Bridals, basanga bali ku Anet Plaza, edduuka bali ku first floor, kosobola okubanga ate omusanga Marus, egomesa ez'omulembe, mishana gya mulembe, byonna biina kwotadde ne mulungi tours and travel. Tugenda oguzulu ennaku z'omwezi nga 3 guno omwaka, katuwa tukagende tukajoge okugwena naffe 15, noonya Phoebe oba noonya Brisha oba genda ku offices waabwe wali ku Mukwano Courts, wali eri ku is it Kampala Road? Nga wakava ku CPS kwali kwegangodde n'okusena nabwoti ojja kubanga ate otusanga ku Mukwano Courts, ticket ya 15. Nakola ku show ndwawo oba sikikolangako okutuulako awo ne Prince Omono ne tunyumyamu emboozi wano na wali, naye nga eri omuyimbi alowooza nti music ssente nga bwe batera balimba, tugenda kuba tutuuka waawo. Nkulage nti endongo eno okutuuka wooli osobola okubeera ng'oli bulungi oba ng'olina obusobozi obusobola osasula ba presenter ba TV bannamawulire baani, naye endongo yeetaagamu bwa sseruganda na bintu birala ajja kuba bitunyonyola mu maaso awo. Ate era tugenda kuba tutandikira ku TikTok. Aba TikTokers ekirabo kyabaleetedde, mukoze ennyimba ze nnyingi naye abali tabasasula. So olunaku olwaleero ndowooza yasazeewo ekintu kya njawulo nnyo, but kasooka tubuuzeeko n'oluvannyuma tubeere nga tutandikira ddala awo. Taata buuza kuba tulaba n'oluvannyuma tutandikira awo. Mami Cruz, Allan Cruz gye baleko ssebo. Amina taata. Mwena abantu abanaye musibye mutya, mwebale gye mutambuzaako emirimu, ne ba TikTok munnange bensasula, bujjo bensasula. Bulijjo obadde obasasula? Yes ssebo. Okay. Wow. Buuza ku basoga abali eyo kubanga kati gw'ogamba Prince Simba East wundi ki kakati abasoga abayinza okugamba ate omusaada waife yatwerabire, so balamuseeku mema tugulule mu maaso. Mwena abatubona abali ku Allan Cruz TV eno, mwena mbabuuzaako abasoga mwena abali tubona eyo, mwebale gye mutambuzaako emikono gyammwe eyo, mwebale kukola ate mwebale kunoonya ssente, mwebale kunoonya lupiiya ono ng'amena tiimu wangu ino. Ayi muna mbabuuzaako ninze mwana waimwe omusoga mwise mukose, mwana waimwe mukose. Mukose Omal. Ndi mwise mukose. Saidi kijo dova. Ndi mwana mulange. Ndi mwana mulange. Ndi mwana mulange wa Busoga. Oli musaada wa mulubiri wa idudi gema nayigaga, ogema Busembatya, oda kutuuke muna bulange obo nina. Eba ofune mwana wa wakawena. Kale awo nyini wetuli olunaku olwaleero. Prince Omal, tutandike ne ba TikTokers. Oyina kyotekedde ba TikTokers this time round. Tutandikira ono banya tweyongereyo. Muganda wange, this time around Prince Omal, manyi most of the times when nzija mu maaso ga camera
nengam nyine ekintu kyengabaye, I'm giving up something like mzee maso camera to prove something that I'm rich. You see, I'm not rich, but anganzo mvuka yenna obango muyimbi yenna kai anonya sent. Ambayo nengamba for the fans, for those who love my music, because the TikTokers who do my challenges bagala music wange abasinga, most of them are my brothers. Abantu nkozeko nabo mba nawo mu lugendo luno. So yeah, so when I come up on the TV and I be like, I'm giving up something for the challenges of my new song. Ninayo Oluyimba olala. Mbisaba TikTokers mwena mujema we akantu. It is me as a brother, I'm giving them back to the fellow content creators. Gw'okikoze otya balina kuyita mu misoso ki okuwangula oba okufuna ku zino ssente z'otaddewo? Okufuna ssente zino balina doing something very simple. Olanga unakola challenge yonna nga oli social platform yonna. Genda ku platform yo, kebe TikTok, kebe Instagram. Go there, tag Prince Omal. Omal tagging Prince Omal, tagging Oluyimba Rantuse. Tagging Oluyimba Rantuse automatically. Ng'otaddemu creativity. Automatically, if you put creativity and you put time, obviously nangina kwata atano omuntu anasooka. The first winner, by the way, the first winner is getting 500. Then anaddako alifuna asatu. First winner agina kuba akoze ekyo ekyenjawulo. And kati first winner era ne challenge ojagira banga yanjawulo nnyo. Ojagira banga ajiwadde obudde nga agiraza omukwano n'agamba yeah, I'm doing this song, I'm doing a challenge, I'm giving it out to the as you know, as love and shouting it out to Prince Omal, showing to him like, you know, this music and all that. Okitegeera kati okola challenge eyo n'ojiwa obudde era amazima gino ojja kubanga ogwana mitwalo 5 ago kubanga ojiwadde obudde obugwana 5 ago. Then omuntu era munange sigamu no wasatu tajja kubanga tatade mu budde bwa 5. Naye ate omuntu wa 5 ajja kubanga era ayawukanyeeko. Naye no wasatu gyali. Okitegeera owasatu oyo ayina kubanga era agikoze ngo wa 5. Naye ate munange osange ye tugifunye bali mu another next anatandikirawo nga alabye interview eno. The earlier the better. Okitegeera ajja kufuna the biggest prize. So time is relevant. Okitegeera so waliwo wasatu, waliwo wa 2, no waliwo no 10. Nowe checkumi wali. Okitegeera buli omu ajja kufuna. In a way, I'm doing this not to show that I'm talking about money oba muno ndikulaga sente, but I'm appreciating my fans. Kino kya bbanga ki? This is showing to my fans. Kigenda kutwala ebbanga kusinziira nze nja kulaga relevantly according to my social platforms, kusinziira ku bawagizi b'engenda okufuna. Kubanga challenges zigenda kubanga zitambula, nja kubanga ndaga muno wa 5 wamaze. Okitegeera mu posting ate gonna posting wa 5 era ojja kuunda banga muno ndi naye. Okitegeera oba nja duetinga naye or do anything to show that yes, me the artist I've recognized this challenge. It's the one that has won what 500 what 1,000. Every time you Allan Cruz I can do it with your challenge. Then I be like your challenge has won. You get? So I can do that. Probability that buli omu chino manya buli omu anawangula agenda kuba category yokuwangula agenda kubanga afuna feedback from the management or from the artist himself. Okay. Kale but TikTokers this time round mbadde nkusaba kuno kubeere kusaba kwange kugende eri nga kutandika nawo omuyimbi maybe n'abaalo jabalaga. These are young girls, these are young boys. Nabo abeetaaga okwongera okusituka and abeetaaga amaanyi gammwe mwetaaga nabo amaanyi gaabwe. So tusuubire nti gwagenda okusooka okupostinga videos z'aba TikTokers ng'oziduwetingamu mbozitane ku pages endala era ng'obataginga. Allan nze postinga videos about TikTokers era wokera ku page yange something like 2 days behind. While TikTok are gonna posting I'm fix on. I put their challenges there and I respect the work that they do because these members amazimaging cause na webanga gwanvu and I've made hit songs when I'm working with them. They are very important people to my side. That's why even I have many friends in them. Nyina mikwano mubonyi na mix sims to fun. Nyina mikwano banyi ba TikTokers and these are my friends. So as in any other department nganzo muyimbi mbetaga and I respect their work. I post it. Amazima genyini kwanga tuokera ku Instagram yange amazima genyini katika Anakola today there's a post that I posted TikTok na mutadde yo kitegera inze nkwata content wawe nemuteka yo there and then you get any TikTok katika Anakola ono TikTok omulaba bamuyita ani ono bamuyita fix on ono gola bono TikTok ali awo yakola challenge yange Fixon Pro mutegedde Fixon Pro challenges Fixon Magina mutegedde kati Fixon Magina yasobola okola challenge yange y'Oluyimba kitegeera
era ne mpostingira straight out. You get, I get that and then take a konzi ne wabani I respect guno okitegeera fiction nze nkwata aba TikTok content creators nemba teeka yo bayira wakati nkirabye wano taga kweri you tag I tag even kye abayimbi kye balina okukopako ekyo omuyimbi okitegeera neteeka buli kimu ekimwetagisaako ng'omuntu because naye munanga aba ayagala naye brand ng'omuntu acreatinga content yoyo. Kale so gambe kino ekintu kigenda running omwezi mulamba kigenda running munange very long time as long as this esegera tusobola owasinze n'owokubiri n'okusatu n'owokuna n'owokutaano ne tubajjawo ne tuddamu abalala n'owaataano era management eyinza okusima n'egamba akatongere n'owaataano omulala okitegeera kisingira content afulumye kubanga abantu bangi toyinza agamu n'ogenda kuba muntu omu okitegeera abantu bangi bagenda creating content so according to that management wonaso omukono gwayo ejja kukwata egambi no bano bene bati tubadde kitusobola nga kino but there's going to be that appreciation ey'oku interacting ne music ya wa brand. Wow, ekibuzo kyange ekirala wetujja okugenda okuzaalibwa nga muli bulungi si musango era teri agusalira muntu nti oli munnange bamuzaala ye bali bulungi naye omuvubuka ali yakulaba yalowooza ekintu kimu sente ze zikola music sente ze zikola omuyimbi kiki ekitambuza music wo okutuuka wano wooli kuba abamu batuleyo ne bagamba oyo Prince Omal kakati ye ayinamu akasente ekyo volaba bo basasula ba present affe tunezi basasula kyekitambuza music kuba eriyo omwana omuto akulaba nga ye agamba sente zirabika zitambuza music kyekitambuza endongo. Mukama wange ekisooka te azaalibwa nga ali bulungi singa buli omu yazaalibwa nga ali bulungi singa twazaalibwa eriyo abalina omukisa labayo singa muntu azaalibwa nga ali bulungi singa azaalibwa n'alaba nga mama ne taata tebafulumamu mu nju ne bagenda ne banoonya ssente naate nze mu nju ze gye nazaalibwamu nakuzibwa mu nju that mama ne taata bafuluma ne bakola ki ne bagenda ne banoonya ssente kitegeeza bali bubi okitegeera kitegeeza bakyakola okuba obulungi nze nkiwa omuntu ogamu n'omuntu muno bali bulungi kye baliisa maaso era kyo waŋŋambisa nnyo abantu ne ŋŋamu twogeze nnyo obwongo okusinga okwogeza amatama gano kitegeera weeyogeza nnyo obwongo kubamu okulowooza ate okwogeza amatama tekubamu kulowooza okitegeera buli muntu ali mu Uganda muno anoonya ssente okitegeera ne studio akeera ku makya n'akeera n'agenda n'akola ki n'akola so ffenna tulungakana buli omu mu ngeri ya njawulo. So there is no favor that Prince Omal oba ina sente sezimukumya mu industry no ekikumya Prince Omal mu industry kukola wotakola in anything how can you go forward ekitegeera oba olina okukeera ku makya n'oyiiya oba okenda ku makya n'okwatagana n'ogamu nga sente ne you have to work ensi tegenda kukusembeza muno olina sente muno bwe kimu kimu nedda you have to work n'abazirina nabo tebakanyi bakyakola bakyazinona. Yes sir. What has been kiki kyosinga okugamba nti Prince Omal ku linnya lye nninawo bino byenkoze bwenti mplayinze kadzi zange bwenti ne bwenti nentuuka wano kuba eriyo omwana omuto akulaba ng'ebyaddala ye yeegomba kutuuka wooli naye yeebuuza Prince Omal azannya atya kadzi ze okutuuka waali what are those cards era ozizannya otya? Mukulu wange kyayinza okugamba okuzanya kaddi zange nzanye ntya I think kaddi esooka mu zonna ng'ozanya kaddi zonna okuwangula mu bulamu buno olina kaddi esooka yakuta Katonda wotya Katonda n'ogattako enkuza gye bakuza okuzibwa otya okubanga obanga oli mu bantu osooka ogera nabo n'obajjamu emboozi oba nabo kennyini ne boogera naawe okitegeera obanga ozanye kaddi ya Katonda ozanye kaddi y'okukuzibwa wakuzibwa otya n'ogattako ne kaddi y'ogamu munnange abantu beena bo mbakuumye ntya so nkiwa ezo kaddi esatu zikusembeza eri ensi okitegeera so sigaamu nno zikuwa byonna nate zikutuusa gwe mu kyoba olobwonkakanira kubanga muno otya Katonda entalo zo zikuma akulwanya z'otamanyi mu kutya abantu n'okwagala abantu kikusembereza abantu era n'abantu munnange baba bantu gy'oli tebakuyisa nga kisolo bakuwa ekitiibwa kyo era munnange n'obanga oli kwanjula mbongo olunkoga kintu kyonna bagamba oyo muntu katuulire okitegeera ate bakuuma kwe kuwangala n'ogamba nyina emiti gyannyimiriddeko Allan Cruz waali muganda wange ono waali kubakuuma muganda wange obiddwako mu industry eno ne bakunyaga n'owulira nga like
buli kimu wano mu industry I'll be fair. Industry eno sente zina we zikolera naye obbiddwako nga without mentioning names naye ng'ogamba nti Cruz nze nkubuulira industry eno banyazeeko kuba nze nkubuulira Prince Walma waliyo abaana abali ebweru eyo bali UK bali mu America baliwa babbiddwa amataka babbiddwa amayumba abamu bannamawulire basabye ebintu ebyenjawulo babi bawadde tebalina kye bakoze. Omuyimbi n'akumamono n'akuterako emboozi n'agamba gwe Cruz nze neesonyiwa endongo nze nja kubeera fair nayogerako ne Jera mukwano gwange Jera yaŋŋamba bannamawulire baamukuba essente wano n'atuka ekiseera n'akwata ku mutwe n'agamba la maswali bakuba tuwe momenti yo kuba olaba oseka bayaka bakubako ku mutwe wano kuba abaana bano tebasaaga baali bakubyeko yes or no tulyoke tweyongere mu maaso. And the Cruz nziyita ndobo. Eziba ndobo. Bakuba endobo. Katala muganda wange papa. Endobo zinza gana mu bintu bye tukambulamu bonna. Era endobo mbadde na nnyingi nnyo mbulamu buno. Nate sizirowoozaako. Tulina ozirowoozaako essaawa eno. Ate nenzerabira. Mbuuza ku lwaki. Kino ekintu kirimu omuntu okuyiga nze nkubuulira. Anti nedda kalabayo. Wala kankule kiro ki Allan Cruz. Ochayi ngolina ebbwa. Labayo ngolina ebbwa. Noyonga olinyiga noba ngolinyiga dda. Ate oba olyongerako. Puliriza. Kati labayo. Labayo endobo nze ngaita mabwa. Zembavu zosanga ku bantu nogamno nyina scare no I have this scar. People who have fought wars have scars. When you see a person like Bobby Wine, he has fought a lot to be where he is. When you see a person like Allan Cruz, for him to be able to get this clip at this momentum with Prince Omal, he has a lot of scars. But kibamu ekyokuyiga kinyinza ogamba omwana. Ulire endobo ze tujja zoogera ko tuzigende munda. Nate nja kwogera ki kyenjizeemu. Nzizeemu ki? Nze kyemba njagala Prince Omal. Njagala ntuula wano. N'ogamba nti Allan Cruz. N'otunyumizaayo akagero. Kuba ffe tuli Bafirika. We believe in history. We believe in storytelling. Ffe tutulanze n'ogamba nti Allan Cruz munnange. Lubolo lumu omusajja ngamba nze mpa ngenda bikola byonna. Omanyi tumanyi ogaba n'amawulire byonna ngenda bikola n'omuwa ogenda okuba essimu teriiko. Allan Cruz okimanyi mu ndongo muno. Amazima gennyini kale mu bye tuyiseemu nga sina kugwa ku baddest management. Amazima gennyini. Okimanyi Omal byendeetinze out. I can't disclose, I can't talk. Nate bingi nnyo. Nate ngenga ogambe kambuli olugero. Muvubuka alina yenna ali eyo yeebongabonga ng'alina ekirooto. Excitement agikwata empola mpola. Okubuguumirira. Hype. Olaba mwana Adamu akwetoolala ku lubunkakanya n'agamba kyokya kiriwo ekiti. Bogo si muliro. Tegujjisa. Nate akwata empola taata. Ayase enkwate n'agissa. Waliwo abasajja abaakubeerangako ku kido ng'oyingira la paroni eyo nga waliwo abavubuka nga 10 oyambadde white olinga malayika bannange nga n'okutuukako nga bonna bakola bati baalagawa bonna abo. Ekyo we kiri ekyo Allan kijja we mwami Lupia yakireeta kwekola ennyo wenkola ennyo ekyo kijja kubaawo ate kitejja kuvaawo niwe mbaagala kati neŋŋamba Allan twetula essaawa zino nga tuzirina wano ngezaffe nga we ziri wano batwetooloola naate mulya mmere oyo asigula abantu bewawa ssente nnyingi ennyo nga wakajja mu industry wano okyabalabako weebali mbalaba mwogera twogera bo bagamba ki bwala bakola batya anti wambuuza muno baŋŋamba munakyoka ate nga be bakyoka anyway omuvubuka kyoyinza omugamba kikyayinza oyiga mu ekyo kyenyinza okugamba amazima gennyini mu kitukola kyonna fuba nnyo okuba ggwe ensi eno ffenna tulina bye tukola tubaako n'ebintu bingi ebitwetooloolaŋŋana fuba nnyo oba eggwe okitegeera mu mbeera yonna ne obanga wali ekisooka okukuza n'obanga olina emyaka 18 omuntu yenna okubanga ensi ogenda jjambala obe musajja we mukyala ayimiridde nampagira aba yagala beewaka nga awiza Omal mu matu so mba njagala omuntu yenna aliyo nga ayaga Omal nga alimu okwetya nga alimu obutekkirizaamu
yatula gwe ate obeggwe kubanga muggwe mwe muli okutandika okutya Katonda bwe buli obuyinza bwa Katonda. Talking about your music still, abazi bakufollowing obulungi, ennyimba ezisinga ndowooza z'oyina ezimu kuzisinga n'ezimu ennungi zaakolebwa Daddy Andre era nga mukwano gwo nnyo, simanyi oba ennaku zino mukyali ba mukwano nnyo, naye tubali twagala okumanya enkolagana yo ne Daddy Andre ennaku zino eyimiridde etya? Daddy Andre muganda wange era nga we nalina olutambi mu bulamu olwenina ne mu music ono tosobola kusiimusibwawo nsogera bingi byenkoze naye ng'omuntu naye ate I think chapters of life zitusinkanyira abantu abapya neobamu nekula ng'omuyimbi. Muntu wange simina mu buzibu yenna yenna ina gyali atambuza emirimu gye nange ngitambuza era we nsinkana mubuuza. Are you a parent? Am I a parent? Muzadde? Siri muzadde era nkiwa lumu ndi bamuzadde era lujja kuba lumu era nja kuba muzadde. Waliwo eŋŋambo ezatambuzibwa nti saawa zino wandibadde taata so nga ate saawa zino zennyini ogambye toli muzadde. Tugambe nti omukyala Grace yali agamba nti alina omwana wo yali mukyamu. No comment. Kale awo wennyini mbawadde ebibuuzo bibadde bibiri mwe mweronderewo ekituufu, ebisigadde mweddemu oba mugende ku social media platforms ze mu inboxing ajja baddamu. Gwayagala ate ebyo byokulemerako ennyo mbw ate mulemereko nnyo Cruz atubuulire kino. Nammwe buli omu alina ebizibu bye. Kaakati nze nange awo wembuuza nga tumaliza interview yaffe y'olunaku olwaleero. Prince Omal, 2022 okozeemu ki? Sooka otuwe ku nnyimba z'okozeemu tumanye oba Prince Omal abadde mu kuvimba buvimbi oba abadde akola oba abadde mu masappe naye nga tuwe ku nnyimba ne by'oteekateeka 2022. This 2022 bintu bingi byenkozeemu by the way. I think as a brand rebranding nze as a brand nfunye management mpya. Oyina management empya? Okola nani? Kati nkola kati ne Baddest management. Nkola ne Baddest management right now. Alpha na mbemu? Manager Alpha na mbemu. Manager Alpha si wa Fefe Busi? Yo manager omu. So mulimu kati so mulimu gwe ne Fefe? No, achenyiza okugamba that is upon the management kubanga you can't deteriorate notandika kumenya management ya that ojimenyemu ebintu ebatu as a management ku Baddest Prince Omal ali working on it right now. Okay. Yes. So ye manager kuba Alpha tumumanya asalawo Official. Kuba abayimbi abamu mujja mutandikwa wano ng'owuliza manager kyagamba ate eno omugundi ng'ote owuliriza bano abawujjiba obunyama. Kaakati Alpha ayina maanyi ki? Twagala okumanya wano management kuba ffe bannamawulire tujja kukubiranga Alpha ayina maanyi ki ag'enkomeredde ku muyimbi. Kyolina omumanya manager Alpha mu ntambula ye nga ye manager njaga otunulire like nga ye gyavudde nga ye for the long time that he has been in the industry. You see, when you look at the time anyone just having in the industry bagamba follow who know the road. Engombe yo boss manyo obogimanyi. Follow who know the what? The road. Oluganda negamba etya? Gobera abamanye kubo. Good. How tujifunye? Mzee. So I can't when I know that in mentality mba nange mba manyi genzira nganza omuyimbi. Okay. Yes. So Alpha is 100% a full manager of Prince Omal. Full on wechibanga kiraga Prince Omal kati alikola naye. Yes, tiba kiraga yes full on. Okay. Full on. Biki bye wasinze okutunuulira before nga tunakyusa management kuba management nkadde kudda management eno? Kyenyiza okugamba nga byentunuulidde nga ngamba management enkadde nganza omuyimbi ki kyenkyusiza mu pesi yange kubanga management gyendi mukati right now pesi yayo yanjawulo nnyo emirimu ginge gye bayingamu n'engeri gye bakolamu pesi yayo yanjawulo si eri mbagenda kuntuuza eno yakumukumu 10 olikola kyolikola kuba ndobo nedde no si ya ndobo eno yakolerawo. This is for straight out work. You have to turn up work teri kuntuuza. So what does that go? Sure, kiraga nganza omuyimbi I'm growing as a brand. I'm growing. Yes. Eri ebintu byetulaba nga management zaawo abantu nga baawukanye kuba buno bu video tubutereka era bajja bukomyawo. Ani ali in charge of your social media platforms? Omanyi Allan Cruz amazima gennyini
That's a very weird question that I've been seeing by people asking on TV. Who's in charge of this one? Is in social media platforms? You see, when I go on internet, I access Allan Cruz, right? I access you. When I send a message, sikufunanga brand. Nkufunanga brand. You see, management area social platforms za Oluyimba, gwe manya we content creator, omufuna, atafuna obubaka bwo. You get? This is like any other brands mulaba mu ggwanga yonna yonna. Oluyimba, any content creator, he's a brand. Always a Nike shoe. Always a ojafuna respondent, ojafuna response back to. Oshtegera. Always a yashiba. Always a kuyafefebuse. Anakudamu manyera akuzemo on full on with the word of that what? That brand. Are you in control of your social media platforms? Fully on. I'm in fully control of myself as an artist. Are you in control of your social media platforms? I'm fully in control as an artist. Okay. Kale. Kuba bino ebintu bantu baliza bu video buno nga bagamba nti Allan Cruz yakola interview eno n'akubuuza n'oddamu bwoti. Olwo ebiseera ebyo oliba ku TV ngoboka abamaziga mane munzize YouTube yange munzize because olaba no Uncle Cruz kankule ekintu ekyewunyisa amazima genyino olaba ne kangamba musambi kyasinga okusama omupiira Cristiano olaba Cristiano asama omupiira. He has a management, it holds his social platforms. Talking about kugamba ogenda wandika ebintu bituke ku brand directly. No, there is a management that can suffocate and can suffocate negamno bino bituka ku Oluyimba. Oshtegera. So, but doesn't mean that Oluyimba taina allowance or taina connection ku platforms ezo. Oshtegera. Some people that we embark on to be on our social platforms, they are protectors. Oshtegera. You cannot easily attack a brand. Kizibu nnyo. Oshtegera a brand teba managed. Oshtegera. Era Oluyimba gona nagamba bano banvumba bino bakola ki no. Mutandikidde project ki? Management serves a very big platform. Onjagala nkute. Mutandikidde ku project ki ne Arafa gye muli mu promoting oba gye mutandise nayo? Tutandise ne project bayita Ntuuse. Project ya Ntuuse twakagita recently back. Ati yesuso okugulawo time yange ne Bades management. Okay. Ani akoze audio? Yakoze audio yabadde Mash Pan ne Mario Pan. Okay. Then video temunagita? Video twagitadda. Tonagirako Allan Cruz. Video twagita yensasa geri mu kiboga. Omanyi kankubulire Prince Omal. Ne dola na mazima genyini kyo nomanye. Enyimba ngezo zili one all time. Kubanga tola nga tinga yo project. Project ili one all time ge mazima genyini. Project ya Bades ye good deal Prince Omal with Bades management. Ata to amanyima genyini. Bamanyi Prince Omal. Obanga tune Prince Omal from Sing For Me. Oboso kitagira mulangira obanga tadde ekintu. Nze Prince Omal kino nkigambira wano. Enkolagana yaffe ennungi. Eguddewo nnyo n'abannamawulire abalala bajja kugamba oyo Arafa oyo omulaba Arafa amanyi ekyokukola and I'm happy nti mugenda kukolagana Arafa oyo mwe abatulaba batamanyi bino nja byogera ade Arafa yayinza okuba tayagala byogera naye Arafa yakwata ku Febusi ne basooka ne beetaamu kintu ne kibanga ekiri ku kya big eye awo kukikirira Arafa n'akomawo Fefe n'akomawo. That means Arafa ayina erisa eddungi. Arafa muvubuka muto eri mwe ba promoters abebweru abe UK aba America abe Dubai. You need to see Arafa ono. Abayimbi, you need to watch out for this guy. Akola ebintu bye mu ngeri entuufu. Tani abazamanya bannamawulire banasasula jabba sasula kyanakola programming. Era Arafa bw'anteddeko olukomo lw'essimu nanga matanu kuzijanguwa ne wa Prince Omal ngambye kirungi nnyo nkusanyukiddeko kye kisooka kuba oli muganda wange fena tuva Busoga nkusanyukiddeko because you've got someone ali organized, you've got someone amanyi omuyimbi bamuteekateeka batya ate nga tuli mu age bracket yemu muvubuka muto so ekyo kinsanyusiza the way how Febus is organized nkimanyi ogenda beera wanjawulo nnyo kale nga tumaliriza olunaku olwaliro njaga tumalirize ne challenge yaffe y'aba tiktokers otuddiremu otunnyonnyole bulungi nnyo tumanye engeri gye tugenda okubanga ate tuwunzika ekintu kino kyenyiza okugamba era nga kyetwogeddeko ngambe omanyi challenge yange nakati Oluyimba bayita Ntuuse era I'm saying this to every tiktoker omuntu yenayina akosa tiktok app Oluyimba lwa Ntuuse agenda osinga olukola challenge esinga okunyirira esinga okustandinga out asooka agenda funa mitwalo aga 5
ani agagaba sina ki Allan Cruz gwagenda ogagaba kati kanga tusena kugwe kwenyini gwe interviewer nze ngabe ekyataano muganda ngo wagenda ogagaba ali kujja mu inbox mbwala Allan Cruz ekisooka siri kola nti muno Allan Cruz muno ndikulaga muno banu ndiga bya kamera bakinedda but I'm doing this because I'm sending this message to my fans abantu abagala music wangu omuntu naye aweza akayimba ku TikTok akagala kagenda katya okitegera sikunenya kulwa ku kiraba naye ate bugubugu enva tezijja naye ate oliwa ku kiraba kanji kumetera vujinatereka ntuse let me give you love to say let me give you all the love Pulo kati nze mba TikTokers mbagamba siraba TikToker munene mu inbox yange nti akati bano nja kutujja tema akawato simanyi tujja gabana simanyi nkubira ekikopo banange mukole content nze omukulu bwalonda nze nganzi ate by the way kijja kunyuma nnyo tujja mugwako bugwi tomu postinga ate kyo nomanya mukulu wange tumugweko bugwi na wale Dubai obazituka mu ddura muzija tuuka saka bale muno za Uganda yokanedda nali wabwera ajja zifuna owo mu kiyumba tugenda mufuna tutya na wa kiyumba yetu jja mufuna mobama natuuka nobama natuuka ajja tuuka mobama najja tuuka kale njagala okubanga ate olunaku lwero mmaliriza naye nga amaliriza nga webaza famire yo webaza abawagizi bo kuba famire yesooka okuwagira naye nze nebalizaako taatawo mu byonna byonna nebaza Katonda taatawo nze omunneebaliza mu lusoga nebaza Katonda kubanga mpadde obulamu okubanga mpadde mu byonna byampadde okubanga mpadde omukka ogunsobozesa okuba byenkoze bino ebbanga lyonna nenzaako okwebaza ne bazadde bange webale kuzaala mu bubuka mugezi nganze mu bubuka mukozi nganze bambi mbebaza nnyo abazadde bange n'okunkuzanga engeri gye bankuzizza okuba mu bubuka omwetowaze n'omuvubuka atya Katonda nenzaako okwebaza ne management gye nkwanayo at late. Yes, thanks for the great work, thanks for everything that you are doing, big up and bless up. Yes. Nebaliza taatawo mu lusogo omugambe Allan agambye nzaako okwebaza bambi ne Katonda ono bambi era nsaba nsobozze nnyo bambi nfuna obooluganda n'omukulu Allan Cruz na interviewinga nfuna obooluganda naye buve ku manager wange nange omuyimbi bujje muye nange amanyi nange muyimbi ndi muganda we ndi nvoka munnange olugendo lwalimu nange lwe lumu n'olwange ye muzeeyi njagala ongambire bino ebigambo naye nga obisindika eri muzeeyi taata we omugambe baba muzeeyi wangani banyo benina baba wange asiba akasawo ya kabita muno kati ka cross bakowe mu lusoga bakowe mu okubanga kano koogema kano koyambala olina kano koyambala kano babo mutuvu omwi Allan Cruz waidire muhali yango kagemye ngo kagizote wale muhali ati necho msoko okole oti nako kene kuba gamba tata ti omusajja ono Allan Cruz akwagala nnyo bete basindika tosindika bigambo ngo limukamera mukobe mwena jako gibona wuuna ali kubona be mukobe iwe mukobe baba ida kukitegera iwe mukobe mwami oba okali kumama na maina ati necho iwe mukobe ngo limukamera wo mukobe muna baba nze Allan Cruz ndi kwebaza bina byona byokoze mukobe awo otange mamu anzina mu byonze aiwe tyama wano ndikwena mpa ensonga ngolibona ojja kungema makudi mperano ojja kungema makudi baba wife omulungi ndikwenda okwebaza olw'embeera yotayirewo kuba bazaire batuna abayikiriza batabani baayibwe okwingira bino ebintu by'okwemba babayirawo n'omubiri aye muna mutabani wono omugemye kwino ino tufena ino twatoba naye eno kuma TV ku radio ayi muna webale ino katusaye musengwa kibumba akwongere emikisa oyo echi oba iro dinti olusoga ndi luno lwananka wama kansawe kibumba akuwe kyosinga kwenda aye bwobo olijjo twenduka alowooza ku musaada wono okoba ati kasaada kali kawabaire nako Prince lwaki tokaleeta keno ku mwidiro twalya ku mmere Prince otajayo ate kabiri wayo nona bwonone ate iwe kyobo omane buli musogali eyo buli musogali eyo ngali kuona program yo esano lyawulira okubango yega olusoga maiso golutemenga zira kwetya toyidi kyokoze kuba olusoga balina okukimana mbu olusoga lulimi lulu balina okukimana mstegera tena muntu mbwako mboba kyoba kibbe tena muntu atakana wano musibe bulungi mweraba